Tere batulaba najo singa kubanga tutulaba eno eseimo official nabagamba nti abazanyi ba movies yonna gye basobola okubanga balabika n'okubanga basobola okubanga bafunika tujja kubanoonya tubeere nga ate tubafuna tusobola okubanga ate tubamanya obuvo n'obuddo. Leero ku set nina omukulu mumumanyi nga Sendi manya amatufu agenda kubanga agatunnyonnyola tugategeere n'ebirala bingi naye nga tebiraba naffe aba Home Connect Properties abakugamba nti genda obeere nga ate ofuna ettaka ery'ekirooto kyo. Basangibwa awo Nansana ku kizimbe ekyanjovu bagamba ettaka lyabwe liri Kwalaali olifuna liriko ekyapa n'ebirala bingi. Omukulu sanyusa okulaba. Ogamba otya? Ndi bulungi ate bwe nfunye n'omukisa guno mpulira nga amaanyi geeyongedde. Olya biki ennaku zino nga bodo ogizimbi? Ate nno si bingi era tebyewuunyisa nnyo kuba kijanjaalo okusinga mpozi n'ekyennyanja ekibisi byennyumira nnyo ebyo. Yes, mwentambulira. Okay, omukulu Faizo Katumba agenda kubanga ate atuyitiramuko katono nnyo mu bisoboka mu bulamu bwe tuma tumusanze ali ku mirimu akola kambuuze kati movie yafuuka full time work. Si nnyo tesi full time work naye tulina emirimu emirala gye tukola naye lwakuba nti wabaawo ate obudde bwe twawa ekibiina waliwo obudde bwe twawa Zubairi family kati bwobwo obudde bwe twawa Zubairi family tumakinga sure nti ddala obeera wa Zubairi family. Yes. Atulaba yandeetaza okumanya Faizo Katumba yange. Amanya gange amatuufu geego nze Katumba Faizo Zaidi. Zaidi. Tegaba ga Lusiraamu abiri. Gaba ga Lusiraamu abiri erya Zaidi eryo kitange Allah yamujjulula. Allah amusaasire naye erya Zaidi eryo lyali lirye kati Allah bwe yamujjulula nenga nti taata wange ono era ndasaba famire yange nti munzikirize erinnya eryo nalyo nditeeke ku gange. Neri nditeeka kunenga nze Katumba Faizo. Erya family mwaite mina amanya erinnya lya family lye mutambulamu nze kati nze erya Zaidi era kati eryo bato bange naye abatandise oli adoptinga. Yes. Muva mu family kikulachi? Tuva mu family ya Haji Zaidi Kiggundu mu Kitimba Butambala. Muli be Butambala? Butambala mu Kitimba. Sabula. Kati erya Sendi nalyo nendyongera ku bugamba nti Katumba Faizo Sendi. Erya Sendi lye lisinga okutegerekeka ennyo kuba lye lintunda. Sendi lya art? Sendi lya art. Erinnya lino lyajja mu firimu ya Zubairi yatuleeta ku map. Mwakolera olugambo nakola olugambo nange nengamba bannange kino kyo ki. Yes, olugambo lwantunda nnyo. Sada mabega. Yes, era Sendi erinnya eryo nemba nga ndifunye abantu abasinga oli agasi gwe Sendi owaddala kya Sendi lya mulimu. Yes. Talking about family yamwe. Mwaba bakuzanga baana kikaki kuba family tutegere ya Buisiraamu mwaba bakuzanga baana kikaki? Ffe twanze nakulira mu famire y'abantu bangi abaana ba Zaidi bangi nze nakulira mu famire nga abaana n'abazzukulu ffena tuli waka olabye famire nga muwera abiri ne bafumba emmere ng'ogamba leero lumbe naye nga lunaku lwa bulijjo mugenda kulya buli ne bateekawo muwumbo gw'ettuuki nga ddala kyekyo akawuwo ne kakaaba ne mulya. Yes, twakulira mu famire nga y'abantu bangi nga tweyagala famire zirimu abantu abangi munye ebizibu naddala wali mwana wa nambanga mmeka? Nze ndi mwana wa maama mugole twalina maama mukulu ne maama mugole era bonna ffe twakulira mu nnyumba emu nga kisenge kya maama mukulu kiri eri ekya maama mugole kiri eno. Abaana batera okufuna nnyo obuzibu mu baana bannaabwe okubatiizinga okubagira ki relationship n'abaana waka yali etya? Twalina omukisa nti twakula ffe twagalana abaana ba maama mugole abaana ba maama mukulu waliwo laava awaka oba ndowooza n'eddiini eno eyamba nnyo famire okukula nga abaana temulina tetwalina nnyo struggle ezo nakula sizimanyi nnyo nze naddala mu baana abawaka ba families. Twogereko ku bulamu bwa abakyala nga basula babalinga basula mu nnyumba y'emu ekisenge kya maama mukulu kiri ekya maama mugole kiri. Twogereko ku bulamu bwo kubanga essaawa zino waliwo omwana gw'osanga n'omugamba nti njagala mbowasi babiri n'agamba ng'ani gw'okikola
oli alabiranga n'omuziro gwa sisula mu kasolya kamu na mujja wange kyasobokanga ate kyayambanga nannyo ndowooza abaana muntu n'akula nga alinamu that oba tukiyite obugumiikiriza patience nti osobola okugumiikiriza omuntu gw'omanyire ddala nti ono wamaama mukulu ono wamaama mukulu naye ne mukula nga mulina okwagala n'okwo yes kikulu nnyo ng'omwana omulenzi olowooza bukodyo ki abaami b'edda bwe baakozesanga okusobola okuba nga bakuumira abakyala wamu ate ne basigala nga basanyufu ekisooka abaami b'edda baabanga ne responsibility obuvunaanyizibwa omwami w'edda emirimu egyamanyibwanga ku mwami w'edda omwami oyo yagituukirizanga obuvunaanyizibwa bwe abaami b'edda baalabiriranga nze nalabiranga ku taata wange agizaidi nga ewaka ennyama yagulwanga era nga tuli ku shuwadiru nti olw'omukaaga edda ennyama twagiryanga lwamukaaga olw'omukaaga mubeera ku shuwadiru era ennyama bagisalanga lwamukaaga mu katale naye enva nti mpuuta agizaidi ng'agula empuuta eyagejja neewola n'agireeta awaka agizaidi bikwatagana n'amafuta yita abakyala leeta ettaala yoteekemu amafuta leeta ettaala yoteekemu amafuta omunnyo sukaali ng'abeera kugamba ndowooza baabanga n'obuvunaanyizibwa oba oli awo kyabaleeteranga okuba ne komandi oba okubeera ne komandi awaka oteekwa okuba nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obutali bwakati yes naye kati omukyala weesanga nga yalabirira abaana yasasula rent omwana yamusomesa kati komandi yo nebanga eggwawo kati omugambira mbu obateeke babiri mu nju onaalagira ddi ng'ebintu byakasikwako toyina gw'olagira nga tomulabirira engoye zaalimu yazeegulidde buli kimu yakigize ne ku tv yaweddeko otandika ota nti mukyuse muteeremu eno olabeko osobola n'okukwata ku remote era omukyala yaba nayo yaba ne control olwo omuba mukula ewaka famire ez'abantu abangi tebatera kusoma mwasoma ya tetwalina omukisa kitaffe kuba awaka twakula tuli balimi emmwanyi nga teziggwa mu sitoowa era nga emmwanyi za sizoni eno zezimalamu eza sizoni eyaggwa kwegamba zino nti zize zino ne zivaawo ne zigenda exactly so ffe tetwafunako ku buzibu bw'okusoma so nga taata waffe tetwali bulungi nnyo naye nga ndaba at least tetuli bubi kuba sente tezaabulangawo ezitusobola otubeezaawo ne ku ssomero muzeeyi waffe yasasulanga fees era nga ajja ate ne bwe ziba teziriwo ffe twalwangawo n'okimanya waffe tebaatugobanga nga muzeeyi ajja mumulaba n'ayitawo n'agenda mu ofiisi n'ayogera nabo baba awaddeyo oba yeegayiridde ffe tetwabimanyanga naye nga twasomanga ne tuba nga twasobola okumala okujjako nakaluubirirwamu wano nga mu bibiina ebyawaggulu amasomero ge natambuliramu nasookera mu Kitimba primary school essomero eryo erya nakati likyaliwo liri mu Kitimba ly'essomero ekkulu Kitimba primary school liri Butamba ab'Ekitimba basomerako Ekitimba nga batera okubeerako abaana ddala bali online oba basomerako Ekitimba ng'amba nti ono obbi wange obulamu mugende mu maaso so Kitimba primary school by then yali Mpigi district bali tebana bagikutulamu Mpigi yali munene kati bwe nava mu Kitimba primary school mu 86 muzeeyi amaze okuwamba ngenda erugazi nyinayo mukulu wange Haji Hussein Kafeero Sheikh Musa Baguma babeera Lugazi kati neŋŋenda erugazi gye nasomera P3 awo nsomera mu somero baliyita somero baliyita Kawolo CU liri awo Kitega we nasomera P3 kati namala ku P3 ngenda mu P4 ate ngenda ku Lugazi Umeya primary school oli mu Lugazi mwotambula kitegeeze wa muzeeyi Butambala ogenda kuwummula kati awo olwo nga ngendayo kuwummula nakubalabako kati Lugazi Umeya we nsomera P5 ne P6 kati awo ate nzirayo mu Kitimba tuzeeyo Butambala gye natulira P7 Kitimba primary school bwe nvaawo mu 1992 lwe natuula P7
kyenda mu esatu nenjoyininga secondary. Essomero linasomera mu secondary Lukalu Secondary School. Lukalu. Ovuleti babadde balizimbako, bazimba sono damba na muzikiti. Waliwo muzikiti awo kati ate Lukalu Qur'an School bali bazimba somero. Sali ku Qur'an nali ku secondary. Kati we natulira senior 4 najituula 1996. Era nenzirayo somero nali ndiagala nnyo. Nenzirayo era gye nakolera HSC. 97 senior 5, 98 nentuula senior 6. By then twali tulina center number. Era senior 6 ne batutwala ebuyikwe. Mwatula kusomero ddala. Ebaliyita Lweru Secondary School. So kati mu biwandiiko senior 6 eraga nti nagikolera Lweru Senior Secondary School. Kubera twali tulina center number. So senior 6 bwento nenjimaliriza mu 98. Academic year 99 2000 nenyingire Makerere. Hanayo chindu wachikubira ddala. Nnyo. Mu processing osoma wano biki byotayinza kwerabira ng'omwana wakati awo biki byotayinza kwerabira mu bulamu bwongo osoma. Byesinza kwerabira mu bulamu bwange nga nsoma ye love gye nayina mu kusoma. Nze nayagala nnyo okusoma. Kiki ekyakusinga okusindika? Ekyasinganga okunsindika okusoma. Naddanga awo ne ŋŋamba naye bwe siisome abantu tebanyoome. Brother nze saagala kunyooma. Nalabanga nti bwe siisoma abantu bajja kumpisaamu amaaso. Nja kubulwa kyenkola, sijja kuba na ddoboozi. Like abantu tebasobola kuwuliriza nga tosomye. Tolina nsonga. Tolina issue kati oyogera ki. So ekyo kyanzijanga ne mu buli ne ŋŋamba kansome ebitabo. So ekyo sisobola kyerabira mu kusoma era bwe ndaba azannyira mu kusoma ne ŋŋamba no. Talk about okusoma ebitabo eno waffe okusoma twasomeranga ebitabo twayinanga winter n'osoma abalala nga bateeka ebigere mu bbaafu osoma basome ebitabo kiki ekintu ekiri wiyadi kyobeerawo n'ojjukira n'ogamba ne bannaayo babina ebitabo waki twabisoma nnyo bwe tuti. Nayinamu omukisa nali mugezimu nze mune saakaluubirirwa nnyo bitabo era nze saali muntu ali awo mbwe embeera mu bitabo sibivaamu. Nze nalina omukisa nga omusomesa bw'abaayira mu class mwetegereza bulungi n'asomesa era nalina oba muze oba nkola ng'omusomesa olufuluma bw'ati nga nzija w'abadde twakutanga kugeegeenya nodda ku lubaawo byennyini nga bw'abadde ayogera bw'abadde akola gestures z'abadde akozesa. Kati ekyo ne kinnyamba nti nakwatanga ebintu ebyo nsobole okubiddiramu abaana nga omusomesa akoze eki. Kyezo kyatuganga mu discussion gwa kulemberanga mu discuss. Era nze na discussingiranga abaana ebikwatagana n'okudiscussinga awo ng'omusomesa olufuluma bw'ati ne bwe baba mbadde nkyaluddewo okugira Katumba ate oli kuki kuba abaana baali bamanyi enkola yange engeri gye mbikolamu. Wali mwana kikaaki, wali mwana musirise, wali mwana wa ddalu, wali mwana kikaaki musomero? Saali na ddalu ate era saali wagonjebwa. Nali average awo olw'okuba nti omanyi omwana addaddamuko ebibuuzo ate etali mu ngeri ya ddalu olw'okuba nti nali ndowooza ebintu ntera obbikwata amangu. So saali mulalu nnyo naye ng'ate era tonyigira mu ttooke ssebo. Naye omusango gw'ojjukira ogwali kutwazizaako nnyo. Twali tugenda okutuula senior 4 ng'ebulayo ndowooza emyezi ng'ebiri. Mu kiseera ekyo nze nali akulira dormitory, nze nali doomu leader. Kati ng'okufuuka doomu leader oyo waliwo nali nina kubeera navuganya ku kifo kya head boy. Kati nvuganya ku kifo kya head boy administration neeraba nga waliwo gwe baagala abeere ate nze nfune ekifo ekirala. Kati ate abaana ne bakikozesa fujjo nga bagamba administration tejja tusalirawo. Katumba yalina okubeera head boy. Kati ne bampeesa fujjo obululu naye administration ate neesalawo neega nti ne bakakwatamu kakati nze mukwagala okunzikakkanya Katumba ono okumukakkanya tumuwe bwadde omuliida ne bampa obwadde omuliida naye nga tewabwensimbyewo naye ate nenzikakkana ne ngamba fine kankole ekyo kati nembukole gamba nti kambukole. Kati twali tuva lumu mu ddoomu nga tugenda okusoma preps
tusanga emmotoka epaakinze ku luguudo ne wabaawo omwana eyagisamba like koonako yali ya muntu wa ku kitundu kati omukulu oyo ndoza nekimuyisa bubi enkeera n'akeera ku ssomero n'awaaba nti waliwo abaana babadde bavakudde baakozewe bati essomero lyammwe lyali ddene nga ekigatta ebibiina neddomu nga muyita mu kyalo mu kiseera ekyo twali tetusula nga tetuli ku ssomero naye nga yalibadde nga hostel ng'eriko wali yes kati tuba tujja mu kkuba awo kati HM n'abuuza baani abaakoze ekyo ne bampita ne omanyi tubeera ne solidarity neŋŋaano boogera nga gwedde omuliida ŋŋaano okuboogera HM n'afyuminga n'atulondamu abaana 3 ne batugoba naye nno nze ngenda kola senior 4 ne munnange omulala yali wa senior 3 kati ekyo kyangobesa ku ssomero ne baaso mu kutugoba baatuwa omwezi mulamba lyaliwola ebbanga nga lyabbanga okutuula ebibuuzo emyezi gyalinga mu 2 omanyi wano nga muli ku final touches awo discussions zinyooka ekyo munango ne bangobera baleeta olukiiko amini bayita assembly ne bagaa Katumba ne muzeeyi wange naye bamuyise bamugamba agenda n'omwana we mwezi mulamba naggwako mudde tulabe oba akyasobola okugenda mu maaso tukyasobola okugenda mu maaso naye oba tumugoba for good zeeyi neyegayirira muukaawo ne bagaana ne bangoba muzeeyi yareactinga atya kyamuyisa bubi nnyo omwana nga agenda kukola senior 4 naye ate olw'okuba nti twava dda nga batuyigiriza mpisa yategeerawo nti kati mukudda mukunkomyawo omwezi guweddeko era bakuba assembly awo batukubamu embooka awo awo waaliwo embooka awo kati bazimaliriza bagaa kale Katumba kuba balinga bampa ku respect embeera nti nali candidate ate nga ndi omu ku be basuubiramu first grade kati bagamba kale Katumba kati kayogereko eri banne yogerako eri banno speech yange ate nayo yankubya bayizi bannange mwe bali kunsabira okukomawo okuva mu first leave gye mbaddemu yali yakweyagalira naye ate njagala okugumya abasomesa bange naddala abansuubiramu okukola obulungi nti mbadde nsoma ebitabo n'olwekyo suspeeno tebadde yannyo ayayaya HM baali basomese kuguwa go down for 5 kale omuzeeyi nga yafaanana ate omwana bakatujja oba muzeeyi kolo teyajja omuzeeyi waali naye olwo yaba ayagala kiggwe kyonna oba bamukuba mmeka bazimukube adde mu kibiina akole ki ekyo nkijjukira nti kyangobyako naye kyekyo kyokka bisigadde nali ate era nakyo kuba nali sikiinaako control naye yaliko nemmotoka nali simumanyi naye ekyandetera obuzibu kumuzibira tewakuba ku migo gya kapolingi kapolingi eno awo saayi awo nagendawo nnyo nagendawo kaawo tuweemu memories ng'emu bbiri tubeerenga abantu abo ndoza engeri gye nnali nti nyanguyirwako ndisikasingirako wano kiri kityawo kale obudde bwali bungi nabeeranga n'emikwano mingi nabeeranga n'emikwano mingi ogambye wali mwana mugezi kyakuyamba kiki okutawubuka wakikola otya okutawubuka saawanga nnyo respect bintu ebyo like bwe mba nnina omuntu tugambe gwendi naye mu relationship nga nze sikiwa nnyo budde kuddaawo my love what era nzinga obudde ogamba ki kuba after all tuli ku ssomero kati era ebyessomero kubeera kugamba nti kale ono kyali wange tunyumizamuka ne mwesibamu awo then ne mukita nga sidda nnyawo kukirowoozaako bwe kituuka ku serious business nti okusoma kuba kusoma era nze saddanga nnyawo ndi mu kurespectinga ennyo gwe ndowooza nti nno mwagala
olinayo gyobusiru kyotayinza kwerabira mu layini eyo kyewakola kyogamba nti nanayo obuto buno? Obuto olumu twali tugenda kusamba mupiira naye nga ate nina omuntu wange yali addaka tugenda kusamba mupiira naye ate addayo nina okumuwerekera ku luguudo alinnye ate eri balinaku bwe nadda bamboolamuuko waliwo ekintu kyoga nti kwega nalabanga ngasse bibiri otulese tusamba omupiira tuli mu kusamba omupiira serious business mbu ate owerekedde muntu kakati olwo nalabanga nakoloba kyabuto kyali kyabuto nnyo ekintu ekyo. Yes. Okay, same official najo sinzo kubanga atulaba online kyogamba nti subscribing Faizo Katumba gwe tulina tugina masula nga tuyitako mu mboozi ey'obulamu tugina masula nga tumumanya kati kambuuze Faizo Katumba gwe tulaba kati ng'okula ng'oli mu masomero olinayo wamulabira Katumba muzanyi wa movies essaawa zino? Katumba Faizo ono musomero nali mulabayo kubanga sendi actually kuba nze kuviira ddala mu primary ndowooza nkutandikawo mu P5 P6 nze ngebikwatagana nagamba nti kuyimba kuze musomesa oba azaawa directinga twabayitanga ba trainer nga ze nga buli lwabuuza nti ani anaabeera taata nze nga nvaayo nze kankikole wano ani anaakola wano kwegamba ebintu ebyo nali mbyagala ate bwe nayingira mu secondary olwokuba nti mu secondary tugenda okutuukayo olukalu MDD yali w'amaanyi twalinanga zi houses nga tulina Nsimbi house, Tomusange house, Musisi house kati nze nali wa house yange bagita Nsimbi era ntuuka mu senior 4 nze nali chairman wa Nsimbi house, senior 5 ne senior 6. Yes, kati nali active nnyo mu MDD era nga Nsimbi house tesingika naddala mu kuzannya twabanga b'amaanyi so kati ekyo kyo nali nkimanya ate nga nkyagala nayagalanga nnyo nze MDD bwera nyumirwa nnyo okuzannya kati nali nga nkiraba nti era ne mu biseera byange by'omu maaso nja kukibeera. Okulosinga otya okutandika okupasuinga this career kati gy'oli mu ssaawa zino? Bwe ntandika Makerere University mu 99 awo tutandika eno olwonzi ndi wano mu kibuga nsula Nsambya KV naawo ne sister wange Allah yamujjulula mbeera awo waliwo ne baganda bange famire yange abasinga bali awo Katwe olwo tutandika waliwo ebibiina ebiriwo gira ngenda ku Happyland Theatre Kibuyaawo genda kaawo naye nga sinaba kufuna nnyo wawenzannyira olwokuba nti nali nsoma kati bwe mba ngenda ku university oluusi nayitanga nnyo ne Wakiseka waliwo hole yabeeranga ewakiseka awo Katale manju awo oba gye bayitanga oba Riverside oba bagiyitanga batya waliwo neyali wano ku Nakivubo Blue Nakivubo settlement munda awo so nga ntera okubeerabeerayo mu bifo ebityawo Pride Theatre ku Bati Valley kati mba ndi awo tutandika ekibiina kyebayita Aromatic. Ekibiina ekyo Aromatic twagitandika nga bagiyita Aromatic Performers amanya gajja gakyuka tugaa nti tugituuma Aromatic Dramactors nga kiwuli ewulikika nnyo yali ng'eya stage ennyo era olwo tuli ku stage kati tugendako ku Pride Theatre awo mukulu nze nava danga negomba nnyo mukulu Senkubuge Kayimbira egenda eteekateekayo ebibiina upcoming babayita ku Pride Theatre emizanyo tugenda kuzanya gya mpaka Aromatic tugenda tuzanya omuzanyo abantu ne basanyuka ne bakuba engalo era ne batusaba ne anko bagiyita anko nti Aromatic ekomewo
so tuvaayo nga tubaze ntugamba amaanyi tugalina. Kati aromatic mutandika nani aromatic eyo kugitandika abagitandika ddala ba director abagisookamu waliwo omukulu era yafa bamuyitanga Shadadi, nga waliwo omukulu omulala bamuyita Nakibinge ye waali Prince Joy Nakibinge, waliwo omukulu omulala bamuyita Ntambi era naye yafa, yabeeranga Katwawo mu Kiganda. Kati abantu abo bonna baali bakatwawo batandika ekintu ekyo. Kati bakitandika ndowooza kigaana okubafunira kye baali baagala mu kiseera ekyo. Badirekita abamu amaanyi ne gagenda nga bagabagwamu. Kati nze olw'okuba ebintu binali mbyagala ate nga aromatic yali kumpi wano waka, ate ng'oyo Shadadi yali muganda wa Ahmed Rubowa. Kati Ahmed Rubowa bwe tukuze atawikadde neebuuza kati ate agikwata atya? Ahmed Rubowa bwe tukuze oli baaba waffe tumuyita baaba waffe Shadadi. Kati ngenda okulaba amaanyi gabagwamu bali olwo tuline omugenzi Mark Augustins Makumbi atutraining emizanyo kiki. Ngenda okulaba nga abantu bano amaanyi gagala baggwamu gabaweddemu. Omukulu omugenzi Ntambi ekintu akitadde. Tugenda okulaba omukulu waliwo abalala tugenda okulaba nga amaanyi gabaggwamu ne tutulamuko ne Rubowa mu kiseera ekyo ffe tukikutte ekintu kino tugenda kikola tutya. Naye olw'okuba nze ekintu nali nkyagala like tusobole okudirectinga by then tusobole okudirectinga Makumbi waali omugenzi ne tugamba ekintu kikwate tetukita awo ne tukwata ekintu. Yes, ne tukwata ekintu ne tubeera badirector. Olw'okuba ntwali ku kyalo tukuŋŋaanyiza ne bannaffe abalala nabo bazze ekintu olwo kikugize era bino kye bayita karaoke bwe byatandikira olwo tukola. Nga mukola ki mu karaoke? Muba mukola biki? Karaoke dansi. Awo mba temuvudde ku musingi gwa kiri kye mwali mutambulirako? Anti okukwata audience olina kukola byonna. Music, dance and drama. Kakati dance alina okubaamu bwe tuzannya, kuyimba, mimes. Yes, ebiringa ebyo. Kati aromatic olwo tutandika tugenda tuzitandika okuzannya. Ne tusooka nsambi awo ne batukkiririzaamu ssebo nga ffe nga tukoze shot okola. Ne tunyweza ekintu. Enkolagana yaffe ne kayimbira nenywera awo ne tuba nga tukolagana nawo bulungi. Olwa kye twabalagako eri nti aromatic awo bazannya, abaana awo bazannya. Kambuuze, emabegako awo we mwajja mu Zubairi family mwajjanga bazanyi ba movies. Later ekintu bwe kipiikinga ne mukiza ku stage. Kitegeeza si gwe mulundi ogwali gusoose, mwali muddamu kye mwatandikira? Bwe tuzannya seriri eyo gye bayita Zubairi. Bagiyita Zubairi omwana w'aboobo. Ye yatuleeta abantu okututegeera omunakolera olugambo okufa okufa. Abantu ne bagisiima. Mukulu Katolu Bwama alabawo nti abaana bano basobola okukola bagiyita kolabo tukolayo omuzanyo. Muli ku stadium gye muconcentratinzeeko? Kakati bwayiiya omuzannyo casting nga tukola joint cast ye. Joint cast eyo omuzannyo ogwo tugenda tuguzannya ku holo ye ya Royal Theatre. Omuzannyo gwanyumira nnyo abantu era bwe tuvaayo tugamba kigeza wano sente nazo we ziri ku stage tulina okuyiiya amangu kino tukiteeke ku stage. Olwo abaana ba Royal abaana ba Katolu Bwama bagita Diamond batwagadde nnyo. Waliwo omukulu bamuyita Sennabulya, Jose Sennabulya
tulina waffe atwagadde ekintu tukikwata mangu kibi kyawo tutuula nga badirekita tugamba bannaye mumanyi tuyiye ekintu stage tugitandike omuntu akulaba ku tv bonomuyita ku stage ajja kujja akulabe live tubuusa tuyite baani tunoonya amanyaawo tugamba naye nedda tuyite Bazubairi family erinnya eryo tugeraageranya kuba bwe twali tutandika eddako bagundi bano ba mooti nabo ebiseera ebyo baali olwo batandika butandisi tugamba bayita Amarula family tuyite Zubairi family brandi weeri tetuyinza ate kuleeta kipya tugamba Zubairi family wetandikira tutandika okuzanya ku stage. Kale tuli kusema official nina omukulu Sendi tunatuka tuka mu mboozi wati olugambo lumunyumira n'obulamu bwe obwa movies naye nga tunayingira ddala mu bulamu bwa movies katono nnyo wali kitwaleseye emabega gwe wotuuka ng'omaze okusoma osetolinga ddi okuwasa ne family mu kusoma wano university natawaanamuuko awo kuba muzeeyi wange Allah amujjulula nga ndi mu first year awo tugenda mu second year awo natawaanamuuko jjukira nsakulira mu family engagga nnyo nti sente zaaliwo ennyingi wabula zaabanga nti baaba mpaddeyo taata mpaddeyo kati muzeeyi yalwala akaseera ne tubeera emulagaawo ku kitanda kati agenda okufa akasente kaali kakenderedde ddala kuba jjukira ku kitanda muba spendings yes kati nenkaluubirirwamuuko okusoma kwange kwankaluubirira nnyo university katono enneme kuddako na degree nafuna abanyamba kusanga nenkubuulira ekizibu kyange muzeeyi yafudde era kyenakola infact nagenda ewa imaamu wa university nemusaba ekintu kimu namugala nsaba onkolera ebbaluwa ekakasa nti muzeeyi wange yafudde. Omugaso ogwo nze nayiya kintu neŋŋamba nti bwe nkusanga nga nkulaga ebbaluwa first of all by then Makerere University headed pepe eyo yali ezitowa ng'olaba ekigambo Makerere University osooka newebuuza ono agamba ki kati nga nze njikuwa nga nkubuulira munaye muzeeyi wange yafudde ndi ku university naye olina kyosobola okunnyamba nsobole okumalako ate kyanyamba kuba kyakola yes nzijukira nti nagendako ne ku muzikiti gwe Nakasero mu kiseera ekyo imaamu agwe Amiru Daula Sheikh Sulaiman Kakeeto era sisobola kwerabira Sheikh buli womusanga taata wange mumanyi taata wange olw'okunyamba mu mbeera nnyo era buli musanga mune taata ne bwe mba musanze mu bantu mwanjulira abantu abo nga mbabulira ekintu ekyo yes so ne abantu ne banyamba ne bansondera kasente awo ne bansondera kasente paka nenkola ne baba banga bali Rugazi ne abantu banga abalala family nga bomanyi nti joint efforts yali waawo nga yetagisa kati bwe maliriza okusoma nalabanga neetaaga tenanga okubaako kyenkola one okuyambako ku bantu ba family yange era mu byokusoma ate n'abantu abalala kuba nalaba nti okuyamba kikulu. Makerere nasoma Bachelor of Arts in Social Sciences. Social Sciences oba osoma embeera y'abantu naddala mu byenfuna okusinga business kubeera nakola economics yes kati bwe nva ku university navayo 2-3 nagamba nina okukola essomero lino yengeri yokka gye nsobola okuyambako bato bange abantu ba famire yange nabo basome ate n'ekirala mba nsobola okuyambirako omuntu ne bwe mba simuyinaako kakwate nga nange bwe nayambiddwa abatanyinaako kakwate so nenkwataganako ne bannange ne tutandika essomero mu 2005 baliyita London High School Likabo era nakati gyeriri ya second kati ne liba nga lyanyambako mwana wa sister wange alemereddwa mba nsobola omuleeta
nti ono banaye talina buyambi kibiki tusobola okumuyambako kuba tulina ekyaffe era mu ssomero eryo nze nasooka okuba headmaster waali. Kati awo kosi gye wasoma ekwataganira wano obusomesa oba kati kino kijja mu bujagujagu bwongo economics ate jjukira nagambye nti nava dda nze nga okudisikasingira abaana kati mu O-level nali njagala nnyo commerce nga mukola nnyo ku A-level economics nga mwagala nnyo kati ku university nentwala era economics gwe namejalingamu kati nga nsomesa commerce nsomesa Oluganda nsomesa economics yes era nakati economics era gwe nsomesa n'olulimi Oluganda era mu ssomero eri London High School. So kati ebikwatagana n'okuwasana soka nendwamu kwaawo nga nkyayagala kusooka kunyweza mbeera ki gye nsobola okubezaawo abantu bange naye era omukyala mulina omwana wange first born namuzaala 27 kakati ninayo omwana wange oba omulala Shukura jawaali nomukyala wange mulina akeeko okaza ddi naawe ennyumba ogiteekemu ababiri abakyala akyo ku kyabakyala situdde yate mukyala wange akimanyi nti ne banne baagala so Katonda nga ayambye nja kuba nsobola okufuna abakyala abalala. Yes. Okay, kati tugende tudde wali mu movies. Let's talk about Zubairi family. Nga movie yasooka okuba tujjayo. Karakita y'olugambo eva ku kyo okufuga amanti sengenda okola olugambo. Wona olunaku lwe wagoba emmotoka okola olugambo ne nawe omusajja olagala. Katonda mulungi nti bw'omusaba ekintu era n'alaba nti okyagala akikuwa. Nze kuviira ddala mu ssomero nga bwe nzija ku stage bino bye twazannyanga by'abazadde bazze ku speech day abantu ne bankubira engalo nga nzira ebbali ne ŋŋamba ekitegeeza kyenkoze abantu bakisiimye kati ekitampa amaanyi buli lwemba nga ndi ku stage bwe nti oba mu kamera nzannya obuteerekaamu waayi njagala oli omulabi wange anyumirwe bwe mba kyendeese kiyigiriza kirimu okuyiga nfuba okulaba nti gwe nzannyira ekigendererwa kyange akifuna. So kati karakita y'olugambo eno bwe bampandiikira nti go ojje n'ebigambo bizza eri nadda nga nange eka ne ŋŋamba naye kati kaki kenyiza okwongeramu. Yes nali ku level ya bwa director naye ffe tulina enkola mu Zubairi family nti bw'obanga gwokulembedde project nze ekya director mba sikiteekako mbu nange ndi munene nkola kyoŋŋambi bandirectinga kati bwe bandirectinganga nga nange nyongeramu ne ŋŋamba baŋŋambye bw'ova wano genda ogambe n'oli ate ogambe n'oli kati nze ne ŋŋamba nti kati ate sejja nakutambulawo butambuzi mbiteekemu saketi kugamba olugambo nendwagala nnyo. Ekirala Katonda yampa nti nsobola okuyingira mu karakita kuba kyenasanga mu bannange kye baŋŋambamu oba oliawo kye baneegombako nti mbeera serious mbeera nti njogera si kuba twazannyanga nga tusobola okubeera mu kamera nendeeta layini bonna ne baseka nakutte kamera ne baseka ne bagwa eri so olugambo olwo nalukola nti kyanyangwira nti nabanga serious nga nsobola okugamba ekigambo ate olina mugamba kirala ate nekira Katonda yampa ebigambo nti nsobola okwogera ebigambo nga nakugamba nti bamukubye akatayimbwa bamukutte nga ali ku mwana w'abandi amurepinga ogenda okugira kuti nga bamukalabba akalabba ate gwensa anti kati era bw'avaawo poliisi atolooza agiwona sikuzaawa yonna bamutwala kubanga so nga nyina ebigambo byensobola abantu abawangaala nange baalwawo okukkiriza nti nyina kyensobola okukola either mu stage oba era bw'oba oli nange ng'owangaala nange mu bulamu obwa bulijjo okuleka ng'olaba emirimu gyange oyinza obutakkiriza nti mbikola
siyinzaga nti ndi musirise naye embeera zange andaba ayinza okulowooza nti ndi musirise. Yes, kati ku ssomero eyo okutuuka lwe nakwata staff nenjitwalako ku Bati Valley, twali tulinayo omuzannyo gwe twali tugenda ozannya baguyita enkwayaajo. Abasomesa abasinga baali tebasobola kibiriivinga nti Mr. Katumba asobola okukola ebintu ebyo, era nti abamu bandabye ne ku TV nga tebasobola kikkiriza nti nsobola okukola ebintu ebyo. So mu bulamu bwange obwa bulijjo Katumba Faizo wanjawulo nnyo ku Sendi. Yes. Kaya tuba ine gesiro kwanga tukula bamchekisa subscribing tulina Katumba muzanyi wa movies nabagamba nti yogera muzanyi wa film yenagwo oyagala tukafana tumunonya ate tulina nakalala omuzanyi oyo wa film oyagala omusisinkanako funa ofuna ekirabo kyanakwasako emikono ebiri tubere nga tumukunonyeza Faizo tumukunonyeze ino muzanyi wa movie okuba mutuufu yonna gyolowoozaako tukyapa tumukunonyeza katudera babuze wali emabega okusalawo okuleka omwana gw'okuzizza n'osigala ne Zubairi family supercoach. Zubairi family I'm informed mwajja groups zaali nyingi. Wali wajjanga director. Yes neno n'okuka director. Naye oli wandiroozezza nti mukwawo kujja katya wandi badooga nkwayo nayo n'aromatic yange. Omuntu mu art gwensinga okwenyumiririzamu, in fact gwenyinza okugamba nti asinga okuba mukwano gwange ye Ahmed Rubbo, nti bwe mba mugamba ekigambo mba mugamba kigambo ekyo kyentegeeza, like sisobola mugamba nti muna ekigambo kino naye nga ate nina ekirabo kye ate naye bwe kiri kuba nakati era nkubira essimu naga nti waliwo ensonga bweti naye jangu tulabe. Ebiyinza n'okuba nga sina bya firimu naye nga nsonga ndala nnyo. Kati nze ndi mu byabufuzi nakuyita naga waliwo ensonga bweti kola bwoti waliwo kimwe, so munnange nnyo era tetwawukanangako. Kakati Zubairi family eno kiri kyali nti kuba aromatic ye taata yoba ye maama ye nakazadde wa Zubairi family watwali mu aromatic, era nga bwenkubuulidde history ne tugira. Kakati tugenda okulaba nga tugaziye muganda wange twakola erinnya Zubairi ne lituzitowako ne tukola embuga nga nnene. Naye ate ejjukira Zubairi eno tugikola nga aromatic weeri, tuleese bannaffe abalala nabo bazze mu kintu kino, abavudde mu HK Bosa Serunkuuma tumufunye, tuli naye Lutaaya tuli naye nobaza Monyo baani, naye waliwo ebibiina kuba Bosa ayina Boss Pictures, Lutaaya ayina P&Q, Zubairi family egezze era nga tuyise ba members ba Zubairi family nga tuli bayitirivu. Ne tugamba ekintu kino bwe tunaateeka amagi gonna mu kisero kimu bwe kigwa wansi kyabika tugamba kyetuba tukola buli director beera n'ekibiina kyo kiri independent naye nga umbrella waggulu eno ye Zubairi yetugatta. Kakati tutuula ne Lubowa ngamba nti tulina jjajja ono alina okusigaza identity nti kuba Zubairi family nawe yabuutikira ebibiina byaffe byonna. Yes, naye olw'okuba nti twali tulina ekigendererwa nti aromatic eno nga bwe nkudde gye yava tetuyinza kumisinga identity yaayo. Lubowa alaga nti aromatic eno kanginywese, naye ate ejjukira nti aromatic ezadde. Kati nti bweba ezadde ate n'omwana tulina okumanya
obuufu bwe ddala ali ku mulamwa so kati kyali mu mbeera nga eyiza okubeera bwetyo okugamba nti oba osobola okuyimirizaawo ekibiina n'abantu baffe n'obakwata tukola ki then nange kansigale wano tubeere nga tukola ki naye olwokuba abalabi baffe twali tubamanyiziza nti firimu kuba Zubairi twagirimu ffenna twagirimu nga kati bw'alaba firimu nga njirimu nze na Bosa ate Lubowa ate Lutaaya ate Zamunyo ate Christine Sendi ate Sofia Kawoya kati abantu abo bayawukana era nebitambula abo lutalo tebalabali bwati ne bwati onakola bwati ne bwati lwakuba nti abalabi bo akizimbulukusa mangu nti tebakyazanya na bonna gwe tolaba oli ali mu kike noona ali mu kike naye nga tekyajja mu bubi nnyo nti kakati twawudde gwe kola yo nange nkola ebyanga nono kubeera ne firimu tukyazizanya tusisi tugenda tewaliwo mbiranye yonna after all firimu tetusobola gamba nti oyawukanye n'omuntu olina karakita eyo nina eyange tumala zigata ne tukola firimu kati tulina ogeza Ahmed Lubowa y'omu ku bazannyi abasinga obulungi mu Uganda wano mu kuzannya laavu bw'aba siyasinga mpozi nga wakubiri kale waba siyasinga agiwandiika bulungi laavu agimanyi kati nze etukwalekana n'okunkyankalanya lugambo awo okunzijawo osiitaana kati olaba nti characters ezo mu buli ngeri muteekwa okuba nga mukwatagana kinyina kyesirina bwe tukigatta tujjayo ekinyumira abantu naye nga tewaliwo obuzibu bwonna kugamba nti no bati bali eno bati bali eri era kitambuliza kale nga tunatera nkomero y'emboozi nakulabako omwaka ogwedde omwaka isaya kirimu 26 nalabako ku posta yo yalina ya mukala ya green mbaseerabidde yali mukala ya green yakwaliko ka green lwakuba nali independent era embasebwe wali oyagala wa kerosi odi kansala kansala erosi 5 mu kino ekisanja era okyali ku bintu ebimu kino ekisanja era nzija Makindye West Lord Kansala ebyobufuzi bino nno siri mupya nabiyingira 99 Makerere awo kuba ntuuke Makerere nga Honorable Asumani Basalirwa guild president era nasavingako ne mu cabinet ye bw'amaliriza mu 2012 awo Honorable Mukasambidde n'afuuka guild president ate naye yali wa DP kati ebyobufuzi awo gye mbitandikira eyo kati 2016 nga sikuliiseeyo nesimbawo naye bwe ngamba abantu nti ngenda kuvuganya balabe ekimu ku byanyiiza nalaba bakansala abatasobola kulayira nga bamuwadde kirayira alayire nakimulema nengamba abantu abatukulembera bano abagenda okuteesa ate nga bateesa ebintu ebisinga ebiwandiiko biri mu luzungu anasobola okuinterpretinga ekiwandiiko ono nengamba genda mu lukiiko lwa KCC Lord Kansala okutandikira ku bannange bonna bendi nabo mu film industry abantu b'empangaala nabo ensambya keviina tebanzikiririzaamu like baga oyo sendira ate waliwo presidents enkyamu gye ba artist gye baali bataddewo mukama wange Senkubuge yakikolako nti yesimbye okuba president n'avaamu omugenzi Pade Bitama yakikolako nti yesimbyewo n'abivaamu kati nga buli mwaga oyo sendi naawe tomanyi bannakatemba alimba nembaga banene esimbyewo neŋŋenda entinda nenzijayo empapula wali wabulayo ndowooza n'ennaku nga 2 baggalewo okujjayo neŋŋenda nzijjayo nenzireeta alimba alabika alina gwayagala oba amuwe sente abiveemu nenzijjuza nenzizaayo mala okuzizaayo nenkuba n'ebipanda nintandika bitimba ndowooza alina akyagaziya fayiro bamuweezi wera nenkuba kampeyini nenzimalako
era singa tekyali nti kisumuluzo kyagira abantu ne banyiiga nali mpangu nakwata kyakubiri era ngenda okutuuka entinda omukulu oyo ntandika okusaba muyita ntege Charles ntege naŋŋamba sendi kuba yali faani waffe nnyo nagamba sendi mu Kampala district yonna gwe wasinze okuvuganya ekisumuluzo abasinga baba wangulidde ku range yawala nnyo so 2016 naye mbanga nakola bwenti naye olwokuba nagenda okusalawo nti nesimbewo ng'obumyufu bwaggwadda nali sirina tiketi olwo kati mu kisanja kino sebo wendi nnyo nze ndi wa people power yes nzikiririza mu people power naye nga mbadde wa DP jjukira kino ekibiina kyakajja kino ekya now kati ndi wa Democratic Party naye Democratic Party ekkiririza mu nkyukakyuka era nsuubira okuba nti egenda kumpa kaadi nesimbewo emakindi abantu mbaweereze kuba mpulira nga obusobozi mbulina 1 obuteesa 2 omanye ejja nnyo nalaba nga ebyobufuzi bino oba toyinaamu ka elementi k'amateeka oyinza okutawaanamu bwe nalemererwa okuyitawo 2016 nenziruka mangu nnyo ku IUIU nenfuna kakosi k'amateeka awo nesooka nkola diploma maliriza diploma nengamba naye ate lwaki bachelors sigigendako nayo nenja applying era kati ndi mwaka gwa 4 munange bwentu bwentambula mpola so kati nandibadde ngenda nakubwa empty naye neŋŋamba nti abantu bayinza okundaba obubi ate yayagala kiri n'atakifuna ate kati lwaki tasoose wali kwagala nywezaawo then ebirala tulibiraba mu maaso kale nga njagala okuta ambisa ebiddembo birakolaki kati kenayingidde mu byobufuzi manyi bino ebyobufuzi kati betulimu tulaba nga eggwanga lyaffe litagalamu sikyalina nnyo biseera bya ddembe awo bikaseera amanda mbuuza tukoze tutya okulaba nga eggwanga lyaffe lidda mu mikono gy'Abannayuganda kati ebiseera ebyeddembe sibirina nnyo nga bwe bamaliriza obya kuzannya firimu biki byabufuzi kati mantunira nnyo ebyobufuzi programs ebyobufuzi ezo ziraba nnyo badiscassinga ku mpewo awo so mbeera nnyo mu byobufuzi kati n'okusoma ebitabo naddala ebikwatagana ne politics abasajja kimu ku bintu ebinyiiza kumpisaamu maaso omuntu buli lwakola ekintu nga kyakumpisaamu maaso kinyiiza nnyo kuba saagala kunnyomaza kiri kyenagambe kyekyansomesa yes nze ogenda okusoma nasoma amawulire naddayo nesoma amawulire amawulire nga ayinamu diploma ntya nnyo saagala kunyooma kuba kati ngaawo mugenze mu kooti balooya balina klasi yaabwe the land difference kati nga ndaba okumpisaamu amaaso ago se buvaawo nga nina kutuulawo tompisaamu maaso kuba kati nsoma lwa kutampisaamu maaso olina ki wali okoze mu bulamu olekise bino ebyokusoma mu bulamu ekyamangu mangu awo omuntu yali yakuyisizaamu amaaso okumulaga nti tetampisaamu maaso obulamu ya ekyamangu mangu kasita ompisaamu amaaso mba njagala nenkulagirawo nti ndi kino okugamba sisaagala nnyo nensirika kuba bwompisaamu amaaso nensirika oyinza okukitwala nti ndi ekyo kyondowooleza so ngezaako okureactinga okulaga nti okudisprovinga nti nze gwozanyirako ndi munene yes ndi yakitinga okulaga nti kwega seewaana mu bantu nti ngenda neewaana nze gwe mulaba nina kino nina kiri nasoma kino naye nsirikaawo naye bwe ndaba nga oyagala kulaga nti gwe oli wakabi nkudisprovinga noga musajja simuzanyirako ono munene yes njagala ensi enzijjukirenga omuntu musanyusa yes kuba wonna wempita osanga omuntu nasanyuka nayo ddala ng'alabye essendi kati njagala ensi enzijjukirirawo nti
twalina sendi bannange nga bwe tujjukira omugenzi Kitamirike. Yes, omugenzi Kitamirike buli lwe mujjukira ndabira ddala nga twafiira omuntu mu art. So buli mujjukira ndabanga mu celebrating nga bu celebrating nzire nga habula twalina Kitamirike bannange wano yakolanga bwati. Yes, yali amanyi okuzanya kati nange njagala abantu banzijukirira awo kyovola abantu kati njagala nnyo okudirectinga abantu era ebiseera byange ebisinga amaanyi directinga abantu nyumirwa nnyo genda mu kibiina ekirowooza nti kitandika ne muteekamu oli awulira nti anjagala byenkola naye ne mulaga nti yes bino mbikola naye ate njagala onsinge ate okisobola ne muteekamu amaanyi ago. Naye omwoyo gw'okusomesa wano mu indasitule yano weeguli abantu bagamba nti ddala mu abaasookayo ate mwagala kuwa mukono mbanga abawa omukono muwamujja. Ekyo kikyamu nnyo kubanga nze sendi sisobola kubeera sendi mu Uganda yonna ebibiina byonna ebiri mu Uganda kuba firimu gyenzanye ate waliwo ebibiina ebirala kugamba mba njagala mu buli kibiina kibeere ne sendi waakyo. Era nze bwe ŋŋenda mu gurupu endala kuba nze sigana kuzanyira mu gurupusi endala naye mbalaga nti nga bwe mumpise njagala ate era mufune omuntu asobola okufuna karakita yange muleme kubanga always muyitanze singa olwo karakita yange ebeere nga efudde. Nze njagala nnyo kyennina nkiteeke mu muntu so n'omuntu omulala yenna ekyo ky'olina kiteeke mu muntu kuba bw'onoovaawo ate ensi ejja kuba ekifiiriddwa. Yes. Namwe abazanyi ba firimu biki bye mukoze okubeera nga indasitule eno mugifuula profession? Ekisookera ddala omanyi nze mwogezi wa Uganda Federation of Movie Industry ekibiina ekikulembera omuzannyo gwa firimu mu Uganda. Tugezaako nnyo okulaba nti abantu ekisooka tukola ebintu ebikkiriziganya aba ebikwatagana ne culture yaffe wano tubeere nga culture yaffe tetugivaako identity yaffe esigalewo nga abafirika oba bannayuganda. Ekyokubiri etteeka erya Copyright and Neighbouring Rights Act okumanya kyerigamba kituyambeko okutambulira mu buufu bw'amateeka. Ekyokusatu ebintu bino okutandika okubisoma. Yes, okutandika okubisoma kuba abasinga twabigendamu naye nga tetubisomye. Nale ndi bagisomesa? Baji improving. Kati talent yenu nyiza okuba nze nyina talent naye nga ate professionally waliwo bye nina okubanga mmanya. Kati ebyo tubigendamu mu mbeera ya workshops, seminars okusobola okubanga tufuula ekintu kino tubeere professional n'okutunuulira ennyo bannaffe bwe tulowooza nti bali professional engeri gye bazannyamu ne tuba nga tusobola okufuna ekyo kyennyini ekituufu. Okay, ebigambo byo ebiyinza okuba nga bisembayo eri akwagala n'abakubi? Abanjagala banaye omwe munfudde ow'amaanyi omanyiza amaanyi gange sigoogera oli amala kuŋŋama naye musajja gw'ozanye nze firimu gy'olimu saagala kuvaawo nga awo nange ne mpulira nga omutima gwange guse ne ŋŋamba byenkola abantu babyagala. Banaye abanjagala mwebale nnyo mwebalire ddala mbakakasa nti nange mbaagala era mugere maaso n'okumpagira ate n'okuwagira emirimu gy'abannayuganda gyonna buli olaba firimu nga ya munnayuganda gitunuulire labamu ensobi ate gyogere tusobole okuimprovinga okubanga tusobola okugenda mu maaso. Ekirala abazannya firimu tubeere nga tukolagana bulungi nnyo. Bw'olaba omulimu gwa munno leka kunoonya nsobi yokka naye kyakoze obulungi muwe credit ate wakoze ensobi muwabule bwega tuveemu kino gamba nti ffe tusinga eno gurupu yesinga ebyokusinga si yensonga naye tusobole okuba nga tugenda mu maaso ffenna okweyagaliza okwo bw'oba olabye opportunity yonna ne munno muyite tusobole okuba nga tusobola. Okay, abadde Faizo Katumba abanafu abakokukonekukatizi batuusako programu bagamba nti weefunire ettaka eddungi yonna gyosinza okubanga ate olaba agenda ku kizimbe ekyanje okuwali ennansi ere nga tewefunako ettaka eririko n'ekyapa abazibayiro gya bbanda. Abazibayiri gye bali balungi n'emikono gyaffe n'abazannya firimu mu Uganda bannabyabufuzi bannange omweke nayingiddemu ebyobufuzi abantu b'emakindi bambi mbasaba munsindike sijja baswaza abantu b'emakindi mbakakasa sijja baswaza nja kusobola okuteesa
nja kusobola okulemera ku nsonga naddala ku ebyo ebitunyiga ewaffe era mujja kulaba wenjawulo kuba obusobozi obwo mbulina mpozi n'abafamire yange famire y'omugenzi Agizaidi Kikulu mu kitimba Butambala yonna yonna gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Mukama Katonda abeere nga ate atukuumira terefayina yes ate naye mukulu Saimo webale nnyo webalire ddala omuntu okunoonyaako si kyangu enaga akanoonye gundi ono ayogereko eri ensi webale nnyo webalire ddala omukisa guno gw'ompadde